Lili Puzzle Tamale Mirundi Junior hamugobye ku live ogenda kubanga obifuna maaso awo ate ye Ray ne Frank Ntambi banagi nabo bongedde okulumya bindeeba akatambi ogenda kubanga wamma okafuna maaso awo ate ye Mr. Lugonvu essomero lyazimba munage n'ennyumba naye ebimuzaalidde akabasa mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muri bulungi Bobi Wine naye mwina maaso awo nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nkwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna bulwadde abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna bakubireko ate weefunire obulamu obujjera nga wano gwe wenna yagala okulangira business yo munnange wano tulangira ddala business namba yange weryawo ku WhatsApp munnange ate engojja twogera ebisinga munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omwami Frederick Lugonvu ono nno munnange Godfather yavuddeyo n'agamba nti ensonga eyamulwazizza nga wolaba omanyi ennaku zino abadde mulwadde era yakajja ave mu operation mu munnange bannamawulire banne oba abantu be yali akola nabo emirimu mube baamuloga munnange baamulogayo oluvannyuma lw'okubasukulumako jjukira yazimba ennyumba gye bayita vaawo mpitewo teyakoma okwo n'azimba n'essomero ate eri ku kyalo kyabwe gye yazaalibwa kati ye Godfather agamba nti abantu tebaagala kubayitako kati y'ensonga lwaki mbwera waataba musabi nnyo akyaguluba nnyo n'obulwadde buno kale obutawoneka bibadde bigambo bya Godfather so si bigambo byange nenga bo munange abantu bamulambula kaweefube abayimbi bakomediani n'abantu abalala kale munaye katongera ate okumuteeka mu mikono gya mukama bwe tweyongerayo ne sister Junior munange ono nno agobye Lili Puzzle mu ttiimu yaabwe ey'okwetega abakyala abakadde agamye mbu Lili Puzzle mubimbu ate n'ekyala yeeyogeza nnyo munange ayinza okwogera ebyama byabwe weebatyo munnange ow'olugambo Lili Puzzle bamugobye mu association tewali kwogera byama kyokka kisinza okunsesa omuntu agoba yennyini sister Junior y'omu yavaayo n'atubuulira ebibeerayo y'omu yavaayo n'atugamba wano sister Bruno K bw'akola bw'akyabeerayo Lili Puzzle yandikoze naye alina amaalo mangi. Lili Puzzle alina amaalo. Ayogera nnyo ajja kwogera ebyama bya association. Lili Puzzle omusajja mubi tasobola manya. Era association y'abalungi. Lili Puzzle omusajja mubi mukko. Ani ayinza omwagala Lili Puzzle? Tewali. Obulungi bwonna bwonna bukutta olufu. Lili Puzzle ye ngenda muteeka mu ya wife spouse. Abeera omwo. Oba wa super life. Lili Puzzle wa super life. Oyo ye oyo sigenda muwa. Kyamala oyo simuwadde. Tetujja muteeka mu Lili Puzzle. Ayinza okugoba ba client. Ajja kugoba client. Lili Puzzle yenna atulanga enkofu ng'ani amutwala oyo. Tewali oyo ye Lili Puzzle nkumye. N'omukazi bamututteko kati ng'oyo ng'atugamba ki? Yali kwa Irene Ntale naye kale Frank Ntambi atasobola nakuukira amazima ga Katonda. Ntambi alinga omusomesa wa nassale akutwalako ati omukazi. Abakazi wabavaamu abakulu kiki kyakukao my brother. Omanyi ndowooza mukama watu yali asazeewo naye ekifo kyange era I represent the meeting I have to represent. Bwatyo munnange Lili Puzzle olw'okubeera n'olugambo ate basazeewo bamugobye ku kibiina mbu tebamwetaaga engeri gy'alina olugambo ajja kwogera ebibeerayo naye already sister Junior byonna yabyogera dde ebibeerayo abavubuka bano abaganza abakyala abakadde kyokka bo bawulira nga bali free tebakiina mbuzibu munnange olunaku lw'ejo oluvannyuma lw'okwogera ku Shifra nti yalagawa Shifra wa Hozambi ate tebamaze ne beekwata ka vidiyo ne Hozambi
munnange ndowooza baagala kudda omanyi uli awo Shifula we yatrendingira ennyo nga yadduka ozambi nga ne wamukubira essimu tagikwata naye munnange olunaku lwe bamaze ne basisinkana nga woolaba awo nambi Shifula yenna ageze anyirira kugamba kiraga nti embeera tennaba kumubijjira kale nga woolaba awo babadde balina akayimba akaliyanisikiina ate kebali okuddamu bwe tweyongerayo ne Kasuku ono nno munnange ye ennyonyi yazifuula bugaali kubanga takyaweza mwezi nga tali nnyo ennyonyi yuuyo Dubai yuuyo London yuuyo luddawa ayongedde okulumya Brandi Mulekwa Sister Junior eyamulangira emmere gye baalya mu lumbe omwana yalangira omusajja ebigambo kale manyi kiba kibi nnyo okusalirawo Busungu oba okwogerera Busungu ate era kiba kibi nnyo okusalawo ng'onyiize nnyo Sister Junior yagamba ne mujja ku lumbe lwa taata wange nga muzze kulya buli mmere nakwata content banange ekigambo ekyo kyanyiiza Kasuku naye nga bwe tuli we tweyongerayo ne Sheri Matovu muyina mu maaso wano ng'ate atottola ensomoka gye yasomoka mu Love oluvannyuma lw'omusajja gwe yabba ku Hope Shifa eyali ayagala omukutula ebiwowoolo kw'otadde n'omutima ogumumentula wali muyina mu maaso wano ng'ate abinnyonnyola naye bo bajjaaji tebeewumuzaako bagambye Sheri Matovu nti singa omutima yagubetenta wali bibiri temuggwa lwaki wabba omusajja wa muno bannange temusaagirako ddala ngenda kaddiwa I look good ebyaddala ndabika bulungi ebyaddala gwomanyi omukazi bw'ati nga single mother gwomanyi olujegero luli emabega wange otunuulidde Sheri Matovu andi nesigala nga ndabika bwe nti kyenva ngamba nti ekitiibwa n'ettendo mbizzaayo nze bino byendi ne byempitamu Mukama tatuwa buvunaanyizibwa bwe tutasobola kumalawo Mukama agenda okutera ekintu ku mmeeza nga laba okisobola ojja kukimalawo however much buzitoye fumiitiriza oweebaka ekyabugazi ogambe naye kino kiggwa kitya buli owekkiririzaamu wegiemu omwoyo gwa kutya mu ggwe egambe saatondebwa kutiisibwatiisibwa na kutya okutya okuli mu nze kugende mwana gwe nawona stress za Love gwe Love buli omu Love agirojja bubwe era nga ye bw'atyo munnange Sheri Matovu ate naye bw'agirojja Love eno enyuma nnyo singa omuntu aba akwagala naye ate etama nnyo era emenya nnyo singa omuntu gw'oba oli naye abatakwagala eyinza okunywa ng'ate w'olaba Sheri Matovu bw'agirojja munnange kale bwe tuli naye nga enyuma bwe tweyongerayo n'omwami Frank Ntambi munnange oluvannyuma lwa Ray-P okumuweereza ebimuli naye asazeewo ate amuddiza ebimuli bannange bano abantu kakiike babala tebaba nga baagala kulumya bindeeba munnange Ray-P eyasookereza mbwera Frank Ntambi wanjawulo biki kati laba ne Frank Ntambi naye kako ka vidiyo akamukoledde ng'amuwaana kiki ate ekisinza okuntiisa Frank Ntambi mbadde simulabangako ng'ali mu firuta naye olunaku olwaleero ka vidiyo kano akakoledde na mu firuta ekisinza okuntiisa nti essaawa zonna munnange bindeeba yalikaaba Ray-P ayinza okwagala omusasula naye bw'ato bannaye bindeeba ng'alumiza Ray-P. Hi guys, muli mutya era mwasuze mutya? Amanya Frank Ntambi when Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the connoisseur. Nsaba montagingira omukyala Ray-P. Ray-P mukwano oli otya? Gye baliko. Munaye mukwano video gye wankoledde nagirabye. Bagimpeereza. Era nenjiraba bambi. Nensiima ebimuli Ray-P bye wampadde. You gave me my flowers and I'm smelling them this morning. Njirabye era nange nensiima nengamba singa buli muntu yalinga Ray-P nti omuntu osobola okuba omulimu gwaffe twogera ku bantu twogera ku bintu omulimu guno gw'ebyamawulire kwogera ku bantu na bintu gwe mulimu era tufunyeemu kye tufunyeemu. Yes, we are getting whatever we are getting out of talking about people and events. So Ray-P tetulabaganangako kituufu tetwogerangako kituufu siina namba yo toyina yange kituufu
era omutimbagano gwe gutugatta n'obeerako byokola n'embiraba nembireactingako sometimes negatively naye nga I don't mean anything personal, sometimes positively. Era ebiri positive biwapiikinzeemu to give my flowers. Singa abantu mwena mubanga rape abantu bangi twogera ku bantu olina akunyigira obulamu bwe bwonna naye erabira ebirungi ate by'omwogeddeko ebiseera ebisinga tu balansinga oli waba akoze ekirungi kyogereko waba alina kyakoze kikyamu era kyogereko but omuwe ne solution nti maybe alikoze bwati ne bwati ne bwati tusobola okumuvinga obulungi ng'ensi. So personalities mwena abali mu ggwanga Uganda mwali badde mukuppa omukyala rape nga mbadde mwogezanga accent ya rape enyumira nnyo. She's an actress, yes, maybe she's a voice actress sometimes somewhere badde mwogeza olumu binyumira. Me sometimes I'm a comic commentator ku bintu ebimu okusinziira ku delivery gye mbeera njagala okutuusa. Ebizibu rape byabaddemu weeks esatu eziyise tubyogeddeko lumu nabyogerako bubwe ebimu bambi ne bimu rubbing in a wrong way, ebimu twasookawo kawamu, ebimu ne twogera ebituufu, but kirungi nnyo okubeera nti no yapiikingamuko ebiri positive. Era n'agamba Frank Ntambi ampadde ebimuli nange rape nkuwa ebimuli byo nabadde sikisuubira ebya ddala. Era someone we yantaginze ne ngamba rape anzise busse oba ngamba ki nawulirizanga namukiri nti kati oba ngambye ekireero oba nkubye eki, you understand. But I was very, very surprised. She was very, very calm, and message ye nentuukako bulungi. So rape mukwano tujja kutambuliranga awo mpola mpola. Oba okoze ekirungi I'll talk about it. Oba okoze ekikyamu nga kyetagisa that negative criticism, I will say that, and it goes out to each and every one, every personality, oba bali mu media, oba bali mu music, oba bali mu whichever, oba politician. Twogera ku bintu, twogera ku nsonga ebibi tujja byogerako mu bubi, mu bukambwe sometimes, ebirungi tujja byogerako mu bulungi ne mu bukkakkamu. So rape mukwano beera ne weekend nnungi. Awe tutuuse munange ate ku saidi ya Bindeeba wamu n'omwami Frank Ntambi era nga essaawa zonna munange Bindeeba naye rape ali mukaabya ng'ate naye bw'abadde amukaabya. Omanyi bagamba kyenkola bannange saagala bakinkole, naye nga Frank Ntambi essaawa zonna rape amutegula. Kale we tuli bwe tweyongerayo ne deep politics birina maaso awo ng'ate Umar Kiseka ayina byatutangaazamuko akatonotono naye nga nnyongera obbajjukiza essangaalo Bukalango liri ennaku z'omwezi nga 28 olw'omukaaga luno. So munange jangu tusula ate mu kubeerawo kwa Mukama. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Bakubireko ate munange weefunire ebisingawo era gwe wenaayagala okulanga naffe wano bizinensi, enamba yange weri awo ku WhatsApp jangu bambi ate twogera ebisingawo abantu tubakuba bizinensi ate olwaki nedda. Ono deep politics mbadde njagala muyiga akantu kano yensonga lwaki nkazzeemu. Nalweyiso yagambye tebasobola kukkiriza buyinza Bowa Kyagulanyi. Muhoozi n'agamba tebasobola kukkiriza buyinza kubuwa muntu nga si munnamagye oba munnapoliisi wa poliisi. Mawo n'avaayo n'akugamba Kyagulanyi oba oyagala obuyinza funa abakwate emmundu, funa emmundu. Besigye n'akugamba tugende mu nsiko bino ebyakalulu tebijja kukola. Mpuliriza bulungi. Museveni yali ya programming bannayuganda nti bo bannayuganda balina kubeera nga baki bakozi baabwe. Oshegedde era nga bw'ovaayo n'oyogera ku bigenda mu maaso bakugamba gw'oyogera ng'ani oli munnamagye oba poliisi. Kati Kyagulanyi azze asitula obuyinza abuzzaayo mu bantu, atadde slogan agitaddeko people power, power belongs to people. Obuyinza buli mu bantu. Museveni yali ya programminga n'abantu be yabaparadinga wali nga just in case ene bibalo bye bigaana bali eri be bagendo kikwata nga bonna bamukwata mundu.
n'apaledingawo Besigye, Mugisha Muntu, n'ateekawo simanyi Mbabazi, n'ateekawo bano ba Sejjusa Tinyefunza, n'ateekawo Tumukunde, n'ateekawo ba Birali. Bonna bannamagye. Nga bwe mulwana bali be bagenda okikola ki? Bonna bannamagye. Yensonga lwaki batuprogramming nga bakituzza mu matu nti ekintu kiina kuba kya bannamagye. Oba mpulira kati Kyagulanyi abakola akabi asitula obuyinza abagamba nti bannaye obuyinza bwammwe bannansi bannayuganda. Power belongs to you. Jukira bo be babadde basalawo ani agaggawala ani ayavuwala ani abakolera ani atabakolera ani gwe batta ani atafa ani gwe basiba ani gwe batasiba nga byabwe n'amateeka tegakola. Osegedde ani ayina ennyumba ennungi ani atagiina ani avuga emmotoka ennungi ani atagivuga ani ayina ettaka eggimu. Osegera nga bonna be babisalawo nga gwe ne bwokola otya bwe baba tebaagala ofune togenda funa n'obwoteekamu amaanyi gatya n'obala otya bwe baba tebaagala okole tojja kukola. Ye kati Kyagulanyi azuukusa abantu. Jukira buli abantu bwe bazuukuka bagenda kufaayo mu malwaliro nga teri malagala. Lengera enguudo. Laba ebyenjigiriza. Owulira ebyobulimi. Nga tukola nnyo tufuna kiriwa. Luli eri bakugamba nga kola mirimu gy'ova mu byobufuzi. Ebyobufuzi byo bibeere byabwe. Muve mu byobufuzi mugende mukole. Naye nga kyemumaze okukola ate munnabyabufuzi yatwala. Oba mpulira omusajja ajja abagamba bannayuganda ekintu kyammwe. Zino statement ze mulaba bakola ziraga bagezaako era baprogramminga mu bwongo bwammwe nti oli waaba takutte mundu bya bulimba tasobola. Kati ffe tulwana obuyinza buddeeri bannayuganda banyini kintu. Bano abantu bano bannamagye bonna be bapaledinze wali balina kuba basaavanti b'abantu. Oba osegera ye kati era tubagamba omuntu yenna agenda okuvaayo okulaga nti atwala ekintu ekyo alina kudda mu mabega g'abantu ate akulembedde abantu ssaawa zino ye Kyagulanyi. Ojja tuwulira tujja guluba paka nkubuulira kubanga kino ekintu tebasobola kiwangula. Yensonga lwaki bagula bu TikTok bungi bagula abayimbi bangi bagula buli omu ng'ekimuguza kulagako nti nabo bali ku sayidi y'abantu nti beetaaga abantu ate tebabayina. Oba ontegeera mpozi ke mbadde neerabidde Kyagulanyi asitudde abantu abazza mu kibalo ate tebaali mu kibalo. Osegedde mmwe bannayuganda Kyagulanyi yabakomyawo mu kibalo. Mwali byali temuyina na kugetinga involved mu byo. Kati mukitegere kino ekintu tulwanirira kyaffe bannayuganda si kya Kyagulanyi. Osegedde nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira nebyavude olusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias